biki bye baali bakoze oluvannyuma ng'amaze okubikola ne babisindika mu kitongole kyabwe ekyogerera poliisi ne babiteeka mu mawulire bwe baali bakutte n'ebisibiti byonna babitwala ku poliisi y'e Kabalagala. Nakiyemba ne bamusigaza ku poliisi, omukozi ne bamuggyako sitatimenti ne bamuleka adde waka. Nti ayogerako ne Nakiyemba ng'amubuuza ebintu ebyo bye yali alina era n'ayegambya ebintu byonna bye bali bamubuuza. Oluvannyuma waliwo looya eyajja nga yeeyanjula nga bamuyita Hamani Sekandi ng'agamba yali looya wa Sipapa. Yasooka n'ajja nga bagenda kukola saaki n'abagamba nti Sipapa yali amusindise abeerewo, enkeera n'agenda ku poliisi. Era bwe yagenda ku poliisi ne bamusaba ababuulire obuwa bwe basobola okusanga Sipapa. Olwo n'asooka n'agaana okubabuulira, n'amala n'akwatagana nabo n'ababuulira nti yali awandiikanga endagaano nga Sipapa agula ebintu nga jiipu, nga Jeep Wrangler, music system, nti ye yawandiikanga endagaano ezo. Era bwe yamugamba yemule akupande byahanga ne bagenda olwa Kenneth Kafulu gye wali osasudde music system ne car stage yali esangibwa Nakyege ne baazaayo ne bafunayo risiiti eyali eraga nti wali osasudde $20 mu ssente za $. Maama ne bakola certificate eraga nti wali baazizaayo era ne bagisayininga. Ne babuuza Sekandi okubatwala oba okubabuulira wa gye bali basobola okufuna Sipapa, naye n'agezaako n'alemererwa. Kwe kulaba ku TikTok omwami Sipapa ng'agamba nti bali bamuvunaana bya bwereere nga n'omukazi we bamukutte ali ku poliisi, n'agamba nti yali agenda kwewaayo ku poliisi naye n'atagendayo. Kwe kunoonya abantu abalala okutambulirako kubanga ye bali bamumanyi nga abantu be yali adirinzeeko nabo omusango ono nga bamumanyi ate nga bakubuulira. Abantu abo be yamunoonya basooka ne bamuleetera omusajja gwe bayita Kalisa Sulaiman oba DJ Black, era n'agendayo Mutungo n'amukwata n'amugamba nti yali amanyi nti wafuna ssente naye nga tamanyi ssente wazifuna otya. Era ne bamuleetera Walira Stewart gwe bayita Shuapong. Shuapong yeereeta ku poliisi mu Gwomwenda 2022 ng'agamba ye yali akubira tukakwata ebifaananyi ebintu byonna bye wali okola, era nti yali ogula n'ekuuka n'ebintu ebirala. Era Sekandi yabatwala okufuna Jeep Wrangler nti bakisanga ku Mogasi ekyawajala. Ebisumuluzo baali babirekera Pasikaali nti yakijjayo n'akitwala ku poliisi y'e Kabalagala n'ajanjulira eyali akubye ebyokunoonyereza nga 15 Gwomwenda 2022. Eyo mmotoka nti bali bagikuze ku lunaku olw'ennyini olugambibwa nti bava mu Japo. Nga 17 Gwomwenda 2022 nti yali akubye ebyokunoonyereza amukubira essimu ng'amugamba nti akwatagane n'employa Sekandi Hamani nti yali agenda kumulagirira wa emmotoka endala gye baali basikwese. N'amukubira ku ssimu n'amulagirira okugenda Mbarwa nti opposite ne offices za UNBS. Bwe yatuuka n'ayanjulira abaali bakuumawo ng'abasaba ebisumuluzo. Yali agenze n'akwange gwe bayita Kibaale nti bwe yabeeyanjulira ne bakubira Sekandi okukakasa era ne bawaayo ebisumuluzo. Zaali mmotoka 2, emu yali Land Rover nga UPF 564 Cruiser UPE 524J. N'asooka n'ababuuza engeri ezaali zituuse awo ne bajjayo
ekitabo kye bawandiikamu emmotoka ne balaga nti Omusajja Elizabeth ne Ssekandi Rama be bali bazireese awo era ne bavuga emmotoka ezo ne bazitwala ku poliisi. So to whom did you hand over these vehicles when you took them to the police station? Everything I had it over. The OCC. Whatever I could do. I had it over. OCC. Whatever I could do, I could hand over to the OCCID, the one I was reporting to. Do you recall the date you recovered these vehicles? It was 17th September 2022, and it was night time already. Night time. Why were you recovering these vehicles? This was because I had got prior information. They were rescued from a lake, and the money used was a proceed of stolen money. A date with who? I did with the Pocosini Elizabeth. And who had the date? Si Papa had a date with Pocosini Elizabeth, who is after the money later. Did you follow up on the information about the lending business? Yeah. In relation, I followed up with the Elizabeth Hassel, but she didn't want to detail herself in information, giving her background why. But at least one of the persons who witnessed gave me details. That's Chimboa Martin. Martin Chimboa. who is Martin Chile? Martin Chimboa is a colleague in Sipapa and a former police corporal. What relevant information did you get from Chile? Chimboa told me, Did you obtain? I Did you obtain? obtained his statement in detail. Now, what do we are trying to get in touch with the design other recoveries that you use in relation to the information. In relation, that's the gift. And the Rover, the Land Rover, and Land Cruiser. Which you have already. Yeah, we are already talked of. So is there any other And award? he also talked of the 200 years, 200,000 years plus. We've already dealt with that. Yes. Did you have any other role in this case? What other role did you do? That is relevant. Yeah, to press on the arrest of Zimbabwe. Two? Can you speak up? To cause the arrest of Zimbabwe. Yeah, the
it's got that you instituted the team that trained Sipapa. Did you have a role in that? Apart from hospital? Yeah, like I said, they were doing everything under my supervision. So whatever they could do, they could call me, I perform. So when was the accused, if you are aware, when was he arrested? So on the 6th September 2022, 6. September 2022, Sipapa was spotted at Nigeria. My team contacted me. The team contacted me. The man is spotted at Nigeria. I told him to keep an eye. So they followed him. Then later they told him, no, now he has got in touch with the Katamba. I told him, more time, don't leave him. Tell us your role. We entered the prime intelligence offices. So I called OCCID. Sipapa has gone to prime intelligence with Katamba. Contact the director of prime intelligence to confirm. Where? Let's go. Nakuru. Systematic. You call the OCCI. I called the OCCID. Contact the director of prime intelligence, that's Damulira, to confirm whether he's in touch with Sipapa because they just entered his office. The OCCID contacts. Then later he calls me. The man is refusing that he has not seen Sipapa. I told him no. We contact him and tell him about Katamba. Katamba has just brought him there. Let him confirm to you. So later, OCCID calls me, confirm they are in touch. I asked him what next. Later, when did he call you? That was on the 6th, 7th. On 7th. Yeah, 7th. I asked him what to do. He told me withdraw. I've received instructions. Withdraw. I'm going to bring him myself. Who is bringing him? The OCCID. So he organized a team of 2 personnel. He went with them to prime intelligence headquarters in Nakuru. He came with Sipapa